Mbaniriza nnyo basolo ne bannyabo abali ku mukutu gwaffe guno, tubeebaza okubwettanira entakera. Tuli wano lwaleero olw'ensonga emu oba bbiri ekwatagana n'olulimi. Bwe tuzaalibwa ku nsi kuno tubaawo n'ekintu ekitugatta nga lwe lulimi. Era tugenzeeko eno omusaza Buddu etusanze omwami agenda otunyonnyola kuba olulimi yalukeekuka alutegeera bulungi nnyo, atunnyonnyole atubuulireko bingi ebikwata ku lulimi naddala olulimi Oluganda kuba tuziraba ebintu bingi bize bikyuka ate ng'oluusi tetubitaddeeko nnyo mulaka kubitegeera. Kati katusabe atweyanjulire tugende maaso ne puroguramu yaffe. Sebo tukwaniriza nnyo. Nange mbanirizaako nnyo ate mbebaza okuba nti munnonze amannya gange nze Mulangira Kalema John Baptist nsibuka mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe bwenti neneeyumba ku jjajjange Ssaabalangira Musanje Akulembedde n'atuusa ewa Kabaka. Ffe balambira abaseekitiibwa bonna abatali bagirewo. Akati ssebo omuntu ali eyo yandyagadde okumanya ebikwatako omulimu ogw'okuba tutera okuwulirako ne ku leediyo ensebo. Ekisooka mu bukugu ndi musomesa omutendeke era nga nasomesa ebbanga lya myaka 20 nekumula. Nkola n'ebyo Buddu kati eby'okuwa bulijjo mu kibuga Masaka era n'enteekateeka zenkolerako za lulimi Luganda. Kitegeeza tuli ku muntu omutuufu. So ate nno mu kusomesa nasoma olulimi Oluganda n'endufunamu diguli n'endusomesa abaana emyaka 20 n'ensomesa mu ssomero Blessed Sacrament Secondary School Kimaala. Kati ssebo tweyanziza nnyo tweyanzega Mukulu Kalema mumuwulidde Omulangira Mukulu Kalema bw'atweyanjulidde. Akati ssebo omuntu ali ayagala okumanya olulimi luno nga gwe olutegeerako ki olulimi Oluganda luno? Mpozi kyenyinza okutegeera ku lulimi luno Oluganda kibuuzo kigazi naye olulimi Oluganda lwe lulimi okwogerebwa abantu mwatuyinza kusooka noga nti lwebogerwa abantu bonna mu ggwanga Uganda. Tewali kitundu kya Uganda katono akadde omukisa mbitambuddemu nnyo byonna byotasobola kusanga muntu ategeera lulimi Oluganda. Tewali. Kakati naye ng'olulimi olwo amakanda gaalwo gali mu masekkati mu Luganda mu Luzungu kyebiyita Central Uganda mu masekkati ga Uganda era mwe muli eggwanga eriyitibwa ery'Abaganda. Abaganda bano be boogera olulimi Oluganda era nga lulina n'ennono yaalwo esimbidde ddala ku Bwakabaka bwa Buganda era bakkiririza nnyo mu kabaka waabwe tebaagala wadde amwogerako wadde omukoonako ng'Abaganda. Kakati olw'okuba nti ennono y'olulimi luno esinziira ku Bwakabaka bwa Buganda mwe mwava olulimi olwa Buganda era lwe lusinga okwogerwa ku kitundu ekyo ekya Central. Ekitundu kino era ekya Buganda kyekisinga okutwala obutundutundu obunene mu nsi Uganda era kyekimu ku bitundu ebyenkize ennyo mu ggwanga Uganda kubanga olwatufunga n'obugunjufu abazungu bwe baatuleetera olwatwonoona bwatandikirawo. Kale mu Uganda nyinza okugambako ekitono ennyo nti lwe mulimi olwogera abantu abo abali mu katundu ako akayitibwa Central Buganda oba Central Uganda naye nga
omulundi obwakabaka bwa Buganda obukulembebwa kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri lwe lulimi Oluganda. Kakati ssebo ogenze n'otugamba emabegako awo tewasomesa olulimi Oluganda okumala emyaka 20 mu misomo. Kati tubuulire ki ekyakulaba osomesa olulimi Oluganda olwo? Wattu okuva edda nayagalanga nnyo olulimi Oluganda. Natandika okuwagala olulimi Oluganda nga ndi mu kibiina eky'olubereberye. Gali mukimutegedde mu pulayimale esooka nze nali nsomera ddala olulimi Oluganda. Era bwe natuukira mu kibiina ekyokubiri pulayimale 2 nga n'obutabo obusinga obungi abasomesa bwe baatuleeteranga obw'okusoma mujje tuyiga okusoma ebyo bwe bityo era abasomesa balonda nze nkusomera bannange. Neetandikanga okusoma amasomo mu Kereziya, neetandikanga okusoma amateero mu budde bwa Sakkule lwanze Katonda yanyamba nensomera amasomo g'Abakatoliki era nzalira mu Katoliki. Kakati Oluganda luno neebwagala nnyo nendufuukamu. Kyekijjukira obulungi mwattu omubuuzizza ekintu ekyo ekikuntera okukiyigizaaku bannange. Waliwo omwami ey'emityana amugongolola y'ebbanga abamuyita Mwami Kiddu Wamanya Munyankole yayagalanga nnyo olulimi Oluganda. Kati nze bwe nabeerera omulenzi omuto twali twateekawo enteekateeka nti bwe tuba tuba abantu bonna nga banyusa ab'oku kyalo ekyo twakuŋŋaana bamuyeebe waka. Kati Mwami Kiddu n'atugulira obutabo ng'aleeta obutabo bungi nnyo nga nze mbasomera era nga tubeerawo obudde obw'eggandaalo nga tunyumira olulimi Oluganda. Kati neefuna okwagaza okwo negenda nga ndusoma nenatuuka mu siniya nendukola nendufuna siniya olevo nendufunamu akati kamu negenda ku elevo nendufunamu era nekola nnyo omusomesa wange gwe bayitanga Sekirevu yali asomesa Mityana Secondary School n'omwami omulala bamuyitanga Sekyole naye w'Emityana bamangula nnyo olulimi Oluganda era ku siniya sisoma nendufunamu bwe nayigira ekyambuka nengamba siyinza kuva ku lulimi Luganda era ne bampa Oluganda n'eddiini oba mukibuyita ddiini nakubuka. Akati mu experience eyo ey'okusomesa gy'okolera emyaka 20 kikimanyi weyongerako obukugu kati tewafunamu kusoomoozebwa kwasanganga? Okusoomoozebwa weekuli kubanga we nasomeserezanga awo abaana bagendanga bakyuka mpolampola ng'olulimi lwakubaagazisa n'ennaku zino abasingira kati kigenze kibeerera ddala kibi era nsaba obwakabaka bwa Buganda bubeeko n'enteekateeka ndowooza enjawufu obeekaka kubanga omuntu oba tomanyi gy'ova kizibu okumanya by'olaga. Ennimi zino engwira ze tusoma tuzisoma tuzitegeerera mu lulimi lwaffe. Kati obanga tusobola kutambula lulimi luyiira mu lulimi lwo tosobola kulinda. Kyova osanga nti kati abantu olulimi Oluganda balwogera bubi. Tosobola kusanga muntu asobola kulambulula mboozi ya lulimi Luganda okumala akabanga. Bw'atabikamu ebyoluzungu bisatu bw'ateekamu bw'ateekamu kino bw'ateekamu bwe bityo n'ateeka bamu bateekamu n'obuyaayi. Kakati okusoomoozebwa kunene nnyo nasanga ng'abaana bakuyiga. Abaana bamanya buli ekikulu eky'okusoma mu nsi muno saayansi nga tosobola na kumugamba nti olulimi Luganda bulungi. Amaze olulimi Oluganda lwekwezeza olulimi Oluganda lufunyemu ebirungi bingi bisisobola nakugamba kati nebimalayo. Kati ekigambo ekyokwagazisa abaana bano olulimi Oluganda kwali kusoomoozebwa kunene. Ekyokubiri abasomesa b'olulimi Oluganda
muna ddala kale kagamba abasomesanga amasomo ago ge tuyitaga arts nabo tebettanibwa nnyo era kyewakulaba muntu tebalabala kyoyinza kwongerako ate ng'ebirungi n'empisa bisinzidde mu basomesa abaolulimi olukiri kale okusomozebwa kwalinga kw'amaanyi nti nyo tobalibwanga muntu abaana bennyini okubagazisa olulimi lutalo ezo sabjekiti za bulijjo tezetaaga nnyo maanyi abaana nabo ne babitwala era nga bagazisomebwa abasiru ate ng'oluganda omuntu atalina bulungi magezi tosobola kulusoma waluzi njagala okuwala ekyokubada okumanya luzibu okimanyi nti mu luganda mulimu okuba singa abadde neolwawo alibadde ekikolaga naye atulaba n'awuliriza akimwimenya nti kwalinga kugatta nnyingotazi nezisobola okukola amaloboozi era bwe tuba tutunulira ennyukuta zino oba ennyingo z'olulimi oluganda tulina ennyingo zino ennyukuta zino zigenda zeegatta wamu nezikola kyetuyita ennyingo kati ate ennyingo nezikola eddoboozi ne tusobola okwatula erinnyingo kankwete okulabika ekyerinayo tinabakooza tomanya tigenabakooza olusuku lwakanolole engoleba yomanyiyo kati kikireke bw'otunira erinnya nabakooza lirimu ennyukuta zetuyita ensirifu n'ennyukuta empeerezi kati ennyukuta zino empeerezi abaatuteekerateekera olulimi oluganda luno era neekola nnyo omugenzi Dr. Livingstone erinnya limba mutwe Dr. Livingstone musajja asomesa nnyo Makerere oyo nnyo omugenzi nafunako n'omukisa nembeerako mu masomo gaagamu beebamu baasengeka olulimi mu luganda ne bateekawo n'amateeka agalufuga baddiranga ennyukuta zino ensirifu ne bagenda nga bagattako empeerezi obutumutundu obwo obw'empisa eyo ne bagenda nga babugatta ne bukola eddoboozi ne bukola ekigambo nti bw'olaba nti nna byagattako kati eyo yebeera ennyingo ne banoonya bba ne bagattako eyo nayo nebeera ennyingo eki olwo ne tufuna ennyingo bbiri ne zaatukwati naaba kati okumalayo erinnya ne baleeta ka n'agattako ki olunogera ti naabako kati n'ateekako za ne erinnya lyo erifuuka naabakooza okiraba kati oluganda luno luzibu lulimu okumala kungi ennyukuta ezimu zaaba mu kugatta batugamba nti bw'ogatta ennyukuta ya mwe gye muyita wa ya n'oteekawo akabonero akagatta ka pulaasi n'ogigattako ennyukuta yenkanankana yi okiba oba okitegeera nti bwogera nti ya gattako ya kati wali ye n'afunamu oluganda luzibu nnyo singa wali walusoma ku materekera agawaggulu waliwo bye tusoma n'otunulira nga olinga asoma ne digestive system y'omuntu kubanga bakulagira ddala nti oluganda luno olwakula ennyukuta ziviira ddala eno mu mawuggwe ne zijja nga zigenda ne zituuka mukama wano mukama buli nnyukuta erina weyatulibwa bw'okimanyi nti akamwa kano kalimu ebitundu bingi nnyo ebiwera n'20 tobyegenderezaamu kaakati njagala okwata olulimi oluyise waggulu kumanya okugalutulimu batunda lwe luyiseewo towulirayo awaata akatundu akasalaasala waggulu munda wansi w'amannyo towulirayo akatundu akasalaasala ako olulimi oluganda tukayita nankalo kakati waliwo ojja okuyisa obutundu waggulu owulye nga waliwo awagonda awo tuyita naŋŋonda
naye ojja kwesanga nga bonna oba oyatula ennyukuta ezisinga obungi buli emu olyatula ng'olulimi olulina wekoonye mu kamwa kati gwe singa okunayibaga nti dda bw'olyatula oli olulimi lukoonyewa luba lukoonyewa mukumanyo gawo kati yayatula ennyukuta endala wabaga olulimi era lunaabeera ne bw'ogyatulira mu kamwa bw'oyatula kya ate luddayo emabega bw'oyatula nti oba ta oba okadako olulimi lusigala nga luliwa kati olulimi oluganda luzibu nnyo lwetaaga omuntu omukugu okulusomesa ndowooza akati nga tuseeko eno gy'oli ku redio Buddu tulaba nga puroguramu zo zonna zitagetingidde ku lulimi oluganda kati tusaba otubuulire ku puroguramu zeezo ekisooka redio Buddu nako nkozeeko ebbanga kituufu nnyo kuba tuvudde mubega okola ku kabbinkano puroguramu eyakabbinkano nze obwongo obwange n'omwami mulala omugenzi kati bamuyitanga Mulangira Ndawula Jjuuko bamuziika Kasakeeyo ne omwami mulala bamuyita Pascal Ngeruka Pascal Ngeruka oyo kati akola n'ekitongole ekinene ekya Family ye Kampala so baba omukyala Rubina Mweruka akola ku TV bwe twatuuka ng'abakulu ku redio Buddu batusabye tunoonye puroguramu ey'olulimi Oluganda nga ya mpaka z'abaana ab'essomero tugiteekateeka era tujatulira abakulu tuga nti tugiyita akabbinkano k'olulimi Oluganda twakijja ku ki nze nakireetera ddala nga ŋŋamba nti bw'oba otunuulidde eryato nga liri ku nnyanja eriko amayengo eryato eryo entambula lyakugamba nti ligenda libbinkana naki n'amayengo kati n'abayizi bano ne tubateeka mu bbeeyo tebabbinkane ne bannaabwe era redio Buddu netukola bulungi nti buli muyizi awangula emusasulira school fees omwaka mulamba eyo gyasomera n'omwokubiri nemusasulira ttaano 2 n'owokusatu nemusasulira ttaano 4 akati ekibuuzo kye kiri kyomubuuzizza nze ekigambo olulimi Luganda lwagala ng'olulimi kuba otubuulidde wava butonga okirina musaalina era bwe najja ku redio Buddu ne bateeka mu puroguramu zeezo ez'olulimi Oluganda sejjusa kubanga era kyenali singa okwagala yeeno nali erako nti era n'okumanya ekintu omuntu kyayagala era kyojjoosemberera kubanga nasemberera omwami Omulangira Ndawula Jjuuko nga ye akola ku redio Buddu nga nze ndimusomesa era nomugwanga amwita kitange era ye yantwala ku redio Buddu nentandika okukola puroguramu endala gyenkola ku redio Buddu ey'enkuza y'olulimi Oluganda ezo ze zimu ku puroguramu zinnansangwa ku redio era ze zimu ku puroguramu ezitambudde ne redio eno ebbanga eggwanvu enkuluze y'olulimi Oluganda enteekateeka yaayo twatunuulira nti etunuulire obuwangwa etunuulire n'obutabo buno buli tujja omanye obutabo obwo bwe tusoma mu nteekateeka eyo bwe tudda eri ate mu lulimi luli olw'okusomesa abayizi tumuyita literature obuwandiike ati mu literature omwo tusoma obutabo obwo kubanga ebyokuyiga bawandiisa bawandiika ebintu nga birina kye biyigiriza abawuliriza then n'okunoonya emiramwa egy'obuwangwa netugenda nga tuginnyonnyola bingi mu miramwa egyo egy'obuwangwa tosobola kubimalayo era nange siyinza kugamba bantu nti mbimanyi byonna wabula nze kyenkola nti ntwala obudde ekintu kyengenda okusomesaako nemala okinoonyerezaako nekibuuza ku bannange ne bwe kiba kyetaagisizza kubuuza ab'emmengo mu Bwakabaka bwa Buganda era mbanoonya ne mbabuuza enfuna ekintu ekituufu kyensobola okubannyonnyola abawuliriza abanweredde ennyo mu puroguramu zange
waliwo olumu lwe nali njogera ku bika emabega eyo no bansabye embiddemu naye kye nakola nayogeranga ku kika ne mbateerako ne katikkiro w'ekika ekyo oba omukulu w'ekika ekyo mu ddoboozi ne bamubuuza n'ebibuuzo abasobolanga babakyaza mu studio abalala nga tubateeka ku ssimu wakati ebintu byabo naye nga nti twogera ku kika kyante nti ye kambawe katikkiro w'ekika kyente abannyonnyolemu ab'ente mutegeere katikkiro n'ababuulira obutaka neobubuuze kuba erituukayo buli kimu kakati nze ebintu bino nti tugenda tubinoonyereza ne tubyagazisa abantu omukisa gwevunye nti purogulamu zenkola ku leediyo nti zettaniddwa nnyo ate abavubuka abato zettaniddwa nnyo abaana abakyasoma zaagaddwa nnyo kati ninamu essuubi nti mu maaso ejja kufuna ekitundu tweyanzire kakati ekibuuzo kyaffe kyakigamba nti enjogera nnyingi ezaalingawo edda naddala mu bazadde baffe nga batukuza naye ennaku zino zigenze zikyuka kati okusinziira ku gwe tuwulireko lwaki enjogera zino zizenga zikyuka kale olulimi olwo lwe bakozesanga lwaki lugenze luggwawo abazadde butabala budde mumala tulana baana baabwe ekyo ekisooka okizzeeko kati awo kyetwagala otwongerera mu buganda wala omuntu omukulu eyasomesanga abantu olulimi okuva mu buto era bwe twalwana ng'erimasa yabanga mukyala kubanga omukyala oyo kiteeberezebwa yabanga n'obudde obungi ng'abeera waka tabakolanga mu bino bye mukeera mu mutambula ensi ne mugimalako omukyala yabeeranga waka omukyala n'abeera n'abaana be omukyala n'atandika okutunuulira omwana nga yamutendeka okwogera ekyekigambo siba kyogera bwe batyo ekyekigambo siba batyo kati obudde tebukyali kyova olaba nti abaana kati babamalidde mu masomero gano ge tuyitaaga dekke nga waliwo eriri wano ku kizimbe kino ne bakateekayo nga bato wadde ababalabirira nabo bakyala naye bo bakozi baki basente singa bazadde kati ekyo kigenze kittatta n'enjogera zino n'ebintu ebyo ebyabangawo mu Buganda edda ekyokubiri abantu abakadde baweddemu edda enjogera zino zogerako ebisoko engero waliwo bwe tuyita bwebagambanga buno nina embuzi yange nina ente nina kino mbisomose ente ennyanja tukiyita kasibabwongo kati mu muzungu zimuyita puzzles naye omuganda yazirina nga kasibabwongo ezo nga agezaako okubireetera omwana okubimusomesa bimuggule obwongo omwana alowoleze waggulu ebyakuwanga bajjajja abantu abakulu ate nga bikolebwa ku byoto ekawungeezi oba mu gandaalawo nga batuula ne bannya ekakati ekawungeezi abasajja n'abakyala abakulu tebakyali ye n'abaleko abaana babateeka mu bisu tebaliwaka babeera mu bisu n'obangeka mukwogera oyinza okukisanga balala bimanyi kubanga nange sibeera nabo mu mwaka nyinza okuba nga mbalamu n'emyezi ezitawera ebiri oba esatu kyolera kati ekyo kigenze kittattana enjogera zino genda nga zeeyongerayo engero zino genda nga zeeyongerayo era kyobalaba ti ze kyenkola olw'okuba nti abazadde mmanyi tebakyalina nnyo budde bw'abaana bwe tutuuka mu mulambo ntandikiramu ebyo ebisoko nenziramu n'embisomesa mu purogulamu zange bali bitegeera ne babulira ensibuko yaayo engero zino ze twafumanga olwatuuka baali bazikufumiddeko byofuna omukisa ezo engero z'olwatuuka ezo bakuleereranga akagero naye nga kali mu bingi
n'owulira ng'onyoleddwa ezimu n'okaaba endala n'oseka endala n'onyiiga abakolako mu buki ebyo byonna byonna tebikyasoboka kubanga amugambe nti abaguma ne bwe tutambula kati kibuga Masaka n'ogamba omuntu tuwamangererayo obugero bubiri bwokka bwomanyi abaganda baagirangera toyinza kufunayo bantowerako kizibu nnyo era n'anaabangezeeko era yakugererayo akatenza okamulira aja kwogerayo ebigambo bisatu bulabiddemu abugendewangendanga kyankozesa obumanya ekintu ekyo simanyi bwe tuyinza kukikola edda abaana ebyokusoma mu masomero tebyalinawo omwana abeera waka ne bazadde era balesoni enkulu ne basomesanga oba essoma ekkulu omwana omuwala bamuteekateeka kulabirira musajja we balifumbira ng'omulenzi bamuteekateeka kulabirira makaage kuyiggira makaage kyokulaba nti abalenzi edde nnyo mu myaka egyo egy'eddala 18 nga bamuteekateeka kuyigga yageranga okugiramu bwati bwamutwala amagalo bamufumita asobole ng'okuyiggira abewakaabe ebintu naye ng'omukyala yasigala waka kulima mmere kulabirira waka omwami ye n'aleeta ekyaki ekyokulya n'aleeta ekyobirabirira abaana kakati ngeri masoma amakulu naye kati ag'amasomo tegakyaliwo kubanga abaana waliwo bye babakwekamu ebyokusomya egenda mu masomero basinga ag'amasomo gabadde gakyaliwo n'abaana babeera waka wesanga zino enjogera twalibadde tubyogerayo anti n'ebiseera mwe zifiiridde kubanga bino abazadde bye batuulanga n'abaana ne boogera omwana mwe yagendanga akyusiza kati abaagolerawo akageno eyayita ku bantu nga tababuuzizza agenda okutuuka ekkubo ne limugula n'akomawo ataabuuza bano be yayiseeko nga tababuuzizza ne bagaana okunamba ti mwana wange okirabye buli wojja kubantu nga tebabuuzizza osobola okufuna obuzibu waliwo abajjajja nekeyangerera baali batambulaku ekiro kiro nedda kuba zibyalindagirira omusajja omu n'abayitako speed nga tababuuzizza atuyita kubala kubuuzizza kiki kyabamuga bwe mutabuuza lwaki wasuza otya jjajjaamu yamubuuza n'abamugamba temumanyira nazze nammwe agenda okutuuka mu maaso embogo n'emuzza emisiire ng'ate bano balina omuyamba kakati ebintu ebyo byonna otunuulira olugero simanyiwawayo olujjuliro olwo waalingawo essomo kkulu essomo eddene ku lujjo okumalamu omwana okumalamu omwana okululukana okumalamu omwana okugabana ne banne kubanga muna mwatulanga wamu nemulya ku kintu kimu mwewanika kuneza abatalinde ku dayiningi ne boogera mu byalo eyo bagegera ku busowaani olina omusanga atudde mu mwanyi oli atudde mu ffene oli atudde mu muyembe kale ebintu byonna omulaba nga bwoba ogeza obigattagatta bireetedde olulimi lwaffe enjogera zaalwo engero zaalwo okugenda gazisaanawo akati omulangira kalema puroguramu enkuluze kuba yeerabikayo yangizo nnyo ng'ogyenyumirizaamu otyanga yo ekisooka puroguramu eyo gyenyumirizaamu nti abantu bajanjabye ate
bw'otunula mu ngeri y'olukwakwayo toyinza kukitegeera nti naye singa ofuna akadde ojja ne tubeerayo fenna bakolebaawo kiro mwattu ojja kuva mu pulogulaamu eyo ng'okakasizza nti bagyagala kubanga nina n'abawuliriza abaveebeebeeggwanga nina abali mu Landa nina abali mu Amerika abaana zaabazawa mu Uganda abali South Africa abali e Canada abakubereza ebibuuzo okulabira ddala nga bagyekanyira baagala okumanya okweyongera ekyokubiri nti mu pulogulaamu ekyo nenyumirizaamu nti nze ebiseera ebisinga tebabuuza kibuuzo nesikibaddamu buli ennyambye nnyo okwongera okugattako nenoonyereza ku bintu bingi naye mbanga nsobola okuba kubanga nze ekintu kye mba ngenda okusomesako ku lunaku olwo mala kyetooloola bulungi nenkimanya ate ekizibu ekirala era kyendiko okugamba obuze nti abantu olwokuba nti kati waliwo bangi abayaayaanira ennyo okumanya olulimi lwabwe ate bakubuuza n'ebiri eweeru w'ekyo ky'osomesa mwe kyemuyita off topic naye era naye ogezaako okulabanga oyinza okuba ng'oli mu kusomesebwa kyabuwangwa ku kigambo okufumbirwa nga tululi nali nsomesa ku kigambo mawemukirano nasomesa bulungi kigambo mawemukirano gwokimanyi kiki mu bufuuzi amawemukirano kakuba nti tugeze kanalabire ekyokulabiramu tugeze omutaata ng'azadde muwalawo omukirano gennyininyini naye nga mu Buganda ate kati kyetwali tusinga ennyo okugira omukirano ng'alabikiranga ku mwana muwala ng'afunidde olubuto ku lujja nga tafumbiddwa naye nga n'ekyo nakyo kituufu nnyo ky'oyogedde nti ekigambo omukirano kiva mu kigambo kuwemuka buli lwokola ekintu ekiwawaza abantu amatu oba obwemuse naye kati bo bali basinganga kiteeka nnyo ku mwana muwala nti omwana omuwala byeyafuniranga olubuto ku lujja yabanga awemuse era nga ne bazadde be bingi nnyo bye nasomesa tuliba tufunye akadde akalala tulibyogerako kubanga byo bimanyi naye nekubadde kyenzijja ekinyala okujjayo nti nali nsomesa ku ekyo ng'ate oli ajja n'akubuuza kozi mulangira olumbe balufulumya essaawa ameka nakuza mukwali olumbe ate naye muwulirizaawo kubanga bambi naye takimanyi kati ate nogatoomugambi olumbe munange tulufuluma obudde tetunakya emitendera gyemuyitamu kati ate bwotandika awo nogerokula nga akubuuza tuyita mu mitendera kyokufulumya olumbe kati eri obanga addeko ng'ate naye ojja kuddayo osomese kiteekateeka eyeebuuzo mu Uganda nti nze njenyumirizaamu nti nange nyongeddeko nsobola okubaako byensomesa waki abagala era nze zimu ku nsonga nezanzijja mu nsomesa nsobole obwongo bwange okuteeka awamu nga siwano kubanga eri musomesa nasomesanga just class naye ati wano osomesa ggwanga si yonna kale okwenyumirizaako naye bwe tubanga mu nteekateeka ey'enkozi y'okunyonga oyittiramu ebintu bingi kubanga zomuntu watunyerwananga walumuba mikwano gyange n'aleeta ekintu kati general manager wano mwetula okusoomooza ennyo omugejja namazzi wabaawo olumuli abakulimbalimba n'omutiraweegera mutikufaayo genda kwongera omusaala noteekawo neolugati obwange obutiko bukukonyeeko otadde ku mijanjaala kakati omuntu bwawulira enjogera ng'eyo ng'oli mumanyi olulimi Oluganda ebijanjaala bintu bizibu okufulwa okugisa ate obutiko buddakiika naye omuntu bw'abanga obutiko bumulemye okugisa nagati abananga obutiko buno buganya okujja muleete ebijanjalo bye tuba tufumba tulaba ngaoyo abakasoleza olubuto lw'entumbwe
olulekere okudda mu maaso ate nedawenda obuli olulimi Oluganda lwegamba n'owulira nti omuntu n'abalaga ati enno naawe oli kasomesa ng'ow'ebikungu obala kalimulimuko ng'ow'ebikungu ate ow'ebikungu buli muntu atalina ngalo nga bazisaliragawo ati waga nti nja kujjayo mu nnaku bbiri zonna wagana nti kubala kalimulimuko oba kukola kirimuko ng'ow'ebikungu alaga ennaku ngenda kujjayo mu nnaku bbiri awo mu maaso nja kujjayo mu nnaku bbiri kino kyonna kikola ki tasobola kulagako bbiri olwenjogeranga ezo zinyuma nnyo ate edda oli bwe yaba ayagala okuvuma omuntu mu magezi nga akozesa njogera ezo za mulimi ebitaliwo kati ebintu ebyogereza bigwawo n'ekirala biwaneko omukulu omulangira bunyomero ki obuli mu nkuluze puroguramu y'enkuluze omuntu ali eyo yandiyagadde obutamusubwa enkuluze y'olulimi Oluganda eyo tugiteekateeka okusoma ebiseera ebisinga wali mabegeri nakugambyeko nti nsinziira ku budde bw'osanga abaana nga baawummudde byenjogerako mu nkuluze y'olulimi Oluganda byawukana kati nga mu kiseera kino bwe tulaga bagenze mumuludde byawukana mu baana nga tebaliwo n'omanya nti kati wano pulogulaamu eno kati obwongo kamuteeke ku baana bano era n'abaana abamu basobodde okugoberera obulungi ne bafunamu kati obunyomero bungi obunyomero atulaba oba awuliriza ayinza obutakitegeera naye ndowooza bwe bwanyadde obutundutundu ebintu ebikulu ebyogerako mu nkuluze enkuluze erina essaawa bbiri buli lunaku lwa ssande essaawa ezo bbiri kutandika ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 5 enteekateeka yaayo nti essaawa eno esooka okuva ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 4 tutunuulira ekigambo kya buwangwa ne tutunuulira obanga balusoko oba njogera oba kati ennaku zino mu myezi gino gyonna gyennimu ndi mu ngero enfumo ze tuyita enfumo ezo ez'olwatuuka Wakayima n'abeera ne wangu kati eweebuuza Wakayima yabeeranga atya ne wangu omuntu eri naye nolaba amagezi agagali awo kati ne tumala bwe lumala olugero olwo ne mbuuza abawuliriza abange abange nkutegedde mugyemu ki nti kino okiwulira kale obunyemera obusinga waliwo olwokwata ku bisolo waliwo olwokwata ku njogera ate no n'abalabi bagatagala baawula ebinyumu engero ebisoko enjogera kasibabwongo ebikoko kati byawukana nnyo oyogera ku ngero engero waliwo engero enjiiye ate ne tubaawo n'engero enfume ate tetwalinayo ekigambo engero ensonge kati engero ensonge ze zinaataala okutambulire akusirira yamendu linda kigweyo amutiramutira kati engero zino ezo zetuyita engero ensonge kati ate engero bwe tusigama nti engero tugenda mu ngero oyinza okugenda mu ngero ez'okufuma ezo ez'olwatu omusajja ngawasa mukazi nga bazaala omwana waabwe ezo ngero zetuyita ezibeera enfumo kati ate waliwo engero empandiika enjiiye zeze ez'okutabuulira bwe tusoma zinunula omunaku nketamizinga ezo ngero ezo ngero njiiye naye nga zibaamu bino byonna ate osanga oli nga yayiiya olugero n'aluwandiika awandiika ku lugero lwa kintu naye nga ataddemu ebisoko ataddemu engero ensonge ataddemu enjogera nga byonna biri omwo mu kitabo kati kyokola bannanga abatasoma mu kamukwambi mu Uganda musome mu kitabo mu Uganda munyogerwe kale kyekyo obunyomero obubeera mu nkuluze olulimi Oluganda bungi naye ze Buganda nti ngusengeka
okumanya nti kati abaana bazeeyo ku ssomero kati kandeeka ate abakulu bye basobola okuwuliriza walinaabaababeera bababuwuliriza kubanga nze nfuna nnyo obubaka nga abaana bali ku ssomero kati tuwulidde webale tusomesa ku kino webale tubuulira ku kino webale tubuulira ku kino walukamu nange olumu edda ng'akyasomesa ng'abaana bakusaba akaleediyo basobeko bawulirizeeko kwebyo ebyayogerwanga kuleediyo ezimu muteekateeka ate bwe natandika kuba natandika okukola kuleediyo ng'akyali musomesa kati era ng'abaana bafuba nnyo okulaba oba omusolo waabwe mubawaddeni nga bamugamba tuteereko tuwulire ku maasita ng'asomesa kino temuba muwulire essanyu ebirala omaliriza ekitundu kino njagala kwegayirira nnyo abantu twagala ebyaffe banye tuleme kukwatibwa nsonyi byaffe bw'oba ng'oli munyankole omunyankole lwakiwanga ate kibada kirungi n'oluganda nalwo n'olukola ki n'oluyiga bw'oba oli muganda nawe olunyankole lukola ki luyige kubanga nze mubeera nnyo mwankolere ninange olunyankole tusinza kusiiba njala mu lwa lunyankole ndugeeka enyamu nagendako e Rwanda siyinza genda Rwanda n'ensubirayo nja olunyarwanda nsobola okulwogera Tanzania nagendayo nogendayo nagendayo naye era sigendayo oluswayiri nekyakulya oba nebombuuza naye ebyo byonna bino biyige ennimi endala ziyige naye ekikyo kisoosowaze kyagale amateeka agakifuga gakuume bagati omukyalo omuganda ayambala bwati ayambala n'abika amavivi kikole togenda nga wemasagga kubanga omukyalo omuganda nze kisinga okuvuma mu nsi kwe kulaba omwana ow'obuwala kati nga gwe ng'ayambadde ebyezi omusange omuganda ebitakola kiki kyolaga omuganda ye yalingawo kwezuulira gwe lwaki oyagala ozuulira ekikulimu nga nze sekizudde twagala nnyo olulimi twagala ate naddala olulimi oluganda lwo lwa ntondo tulwagale nga naye tugoberera amateeka agalufu tuyanziza nnyo ssebo omukulu mulangira bwe balinnyo ebigambo byetutuusizzaako ndowooza nawe omuluubiriza waffe omulabi waffe owa puroguramu eyo nsuubira byowezeemu bingi era kasobe katonda olunaku olulala tuli kuleeta nayongera otunyonyola ku lulimi oluganda kuba bingi tesobola bimalayo mu kaseera kano tweyanziza nnyo tweyanzeeke okutulaba